ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, ambabuzaako munyana mukama waffe Yesu Kristo nti mwasuze mutya mwasibye mutya okusinza kutayo mujulabira COVID eno. Sami Kege mannya gange. Nze Sami anaabalala ffe abaddukanya omukutu ogwa Unique Media gwa Bwakatonda era oyinza obutasaako kintu kyonna kitakwatagana na Bwakatonda. Ennaku z'omwezi nga 23 Desemba omwaka guno twagala kubeera tukola charity. Charity eno egenda kubeera yakuliisa abantu, of course n'okugattako maybe sanitary pads zetwagala okuba nga tuwa abakyala abo oba abaana ab'obuwala batasobola kwetuusaako paadi eyo. Bwe kyolabanga ekitono ku bantu abamu kiba kinene. So nga 23 Desemba twali tusaba mutwegatteko okulaba nga ate to making this a reality. Twagala kutwalira abantu bano ebintu omuli sukaali, sabbuuni, omuli omunyu, omuli buto n'ebirala ebikozesebwa. Mwaka gwa 2023 twakwa abantu 5 betwasobola okuliisa. Then 2024 that is last year ntuwa abantu 10. Then omwaka guno tukkiriza era tusaba Katonda atusobozese okubeera nga tuwa abantu 2. Buli muntu twambalidde emitwalo 5 okubeera nti mukolera ka shopping aka katonotono. So osobola okutwegattako ng'oyita ku namba zaffe ezolaba ku screen. Namba eya 0786026647 0786026647 obeera ng'ate oyimirira wamu naffe. Gwe akiwulira, gwe atakiwulira mukwano kireke tojja kubanga onaawaayo nga tokiwulira era omukisa tojja kugufuna. Omutima ogwo oguwaayo nga gwagala Mukama gwatunulira n'abeera ng'ate awa omukisa. So twegalako n'okweraga Sami nze abaana ndisizaayo 5, ndisizaayo abaana 10, ndisizaayo abaana 2, ndisizaayo omwana 1, ndisizaayo abaana 7. So 7 times the 50,000 zezo sente oba obubaka bw'oba ogenda okuba ng'otuweereza. Kyonna ky'osobola tujja kubeera nga tukyaniza kubanga kamu gwe muganda. I think that's how they say it. Kamu gwe muganda. Jjukira okwagala okutaliiko bikolwa tekuba kwagala. Aye n'ekirala tosobola claiminga kwagala nnyo Katonda oyo nga neighbor tomwagala. Neighbor wo yaliwa? Neighbor wo yoyo omuntu atalina kyakulya, yoyo omuntu atalina kyakwambala, yoyo omuntu atalina wadde n'akantu. Woba osobola omuyamba muyambe. Webale nnyo webale ddala. So oyo mujjukira naye anti bagamba nti kati mmwe anti zenye gye mbadde ludde okula nja kuleeta byonna bwe tuddamu funa obudde tusomese topic bwe mutugikutte nga yetwakolanga naye kati nga byempulira nti gwe droni wava ku Katonda
oyagala kubeera celebrity pastor nga bano abalala nti omanyike nga gwali buli wamu. Nze kankubulye taata singa nayagala kumanyika buli wamu already kati tumanyiddwa ni kino nandibadde nkikozesa bulala gwe buuza buli muntu eyali azze ku kyaki nina gwe nali nsabye ssente olaba ssente nzigaana olinaga Musumba nakunyumizaako story y'obuwumbi obusatu singa nkuumibwa wano amagye gagize nze nagendako ku enaggulu ku poliisi ne bampa omusirikale ow'emmundu olwa security ne baŋŋamba Musumba nali ngenze ku birala ntwagala kuba fireworks ne baŋŋamba Musumba weetaaga obukuumi ne bampa omusirikale nga siina mmotoka mwe ngenda mutambuliza kubanga tebaagala mmundu ebeere ku booda singa emmotoka zirina okitegeera ffe tetwokamba buli emu abasumba bataata baffe baganda baffe ffe obulokole tetwabunoonyaamu ssente ffe tulumirirwa mmeeme kubanga obwakabaka obulina abantu abangi oba emyoyo emingi bwe buba obw'amaanyi ffe kyekyatuleeta singa nali njagala oti naawe okimanyi gumanyi singa nali nnoonya gundi singa nayitamu dda kubanga nsisinkanye ku bantu ab'amaanyi ebyaddala nsisinkanye ku diiru ez'amaanyi nga Justin nyinateekako mukono miliyoni 10 zibeere ku akawunti okitegeera oli yajja ne miliyoni 10 mu nsawo ekisawo n'akiteekaawo nga n'obusente obuwulira buwunya n'okuwunya neŋŋamba sayininga wano kino na kino kikolebwe neŋŋaana okitegeera aboogera byabwe oba bakozesa teboogera byabwe ne magezi gaabwe ovumye no sivumye no sivumye magezi oba ovumye abayina amagezi gegeego era njagala mbategeeze mwenna kyekiseera ekkanisa kankubulye tulekerawo okuzimba obwakabaka bwaffe bu TV Katonda bwatuwadde ne bu radio tuli kubugira kivula babasumba balaba bwavaawo omwana we yalina kikwatamu obutuzimba bwakabaka bwaffe tegera kintu ekyo kwe kiva bonna mbalaba tuzimba bwakabaka bwaffe TV toyagala njiri egendeko ya mulala olwokuba inako watuuse olwokubona ina kyagenza Omusumba yakola statement nagamba ensonga lwaki tetugenda kuwa akakiiko kagambye nti ogenda kujjamu abantu kino kye balina abantu baffe gye tubazimbyemu ekya prosperity nze enjiri gye mbuulira yakwetereza na Katonda kubanga n'ekyamagero bw'ona okifuna okuva ew'omusumba oyo okukikuuma weetaaga protection ya Mukama okikuuma na ssaala ate gw'osaba oyo agenda okukikuuma alina okubeera ng'oli in touch naye mwami Sami bwe nfuna obuzibu osobola okwanguwa okunnyamba naye waliyo ali eyo nga amanyi netanda like tetwesisinkanangako tetulina mukwano gwonna gwe tulimu bwe nfuna obuzibu asobola obubikomyawo kiringa nga tugenda okuziika abantu bakaaba bambi sorry bano abasigadde ababa bazze ku 10 9 baba bazze kulaba gundi yafudde ebyaddala tumutaddeyo abamu bajja nakulambula ntudde okulambulako kangende eruweero nambuleko baŋŋambe nanasi okitegeera ekintu kufa oba ofudde abali ku nsi kituufu walogana naye ndudde okgenda e Masaka kangende nkoze chance eno pite wali ewa muzeeyi mulabeko mubuuzeeko okomewo ninga ogenza kuziika kati buli muntu ajja okuziika buli omu aba ne intentions ze ate olaba tuba tuziika nga namwandu ali ne chairman mukasonda ne bannaye olaba namwandu ayiza okuba akaaba wali chairman najja n'akaaba baluwa munange namwandu tokaaba nnyo tugenda kwekulungula oli agenza aba agenze bwe tumaliriza wano nkutwala out kuzinga byessesi nkugire weetaaga okubeererawo olaba namwandu abuuka omulambo nze bwe mbabuulira bino bye tubagamba byaddala namwandu abuuka omulambo n'aloonya ekyapa omusanga ali wansi wa kitanda kimanya akikwese oba ogenze omusajja yangambako olumunangaago yalokakasa oyo omukyala we goyi naye mbw akwagala okutuke bagekale bamenya engeri gibadde omwagala ennyo sulako naye tasobola ekiro kimu n'abaana bakaaba bagamba mama nze temumpa mmere bwe mutuuka ekiro saa 8 mwagimuwadde ng'agigaana mumusanga mu masepiki tibane temwabiseemuuko olw'ebigumba biibyawo banaye fuba nnyo ofenga ogenda kuba oba ogenze abalokole b'ennaku zino ennyumba gye wazimba batukana okuta abana temunaalizaawo
mujja kujja bwoba ofiiridde mu kisenge ekisenge kituuka ekyana kyo ne kikwegaana omusajja ono yadde yatuzimba awunya bamutwale mu ddiiro ne bamutwala mu ddiiro jjukira gye bakujja tebakuzzaayo enkuba ne bwetonya todda kati ddiiro lituuka ekiseera jjukira bakusuzaawo mu ddiiro abantu bakusuzaawo omulundi ogusooka nga bakusuzizza nnyo wano yadde go wazimba olugezigezi lwabeewamwe bakufulumye nga bakwata keesi bagiteeka wali enkuba ne bwetonya tebakuzza go wagizimba tebakuzzaamu kati ate newe bakutadde mu compound wasimba ebimuli by'amaanyi bisabiramu bituuka ekyaleka ono atuwunyirira siraakuba nti yateekamu sente n'atuleeta wano mu mutwale ne bakuteeka eri ku lusebenju gy'olina okubeera like ofuuka ekyenyinyalwa era njagala mbuulira abantu bano mbeegayiridde gwatanalokoka kubanga tuli mu budde bwaffe obwakawungeezi ebyaddala obudde bwaffe bwe tulimu bwakawungeezi ensi tekyayinayo nabadde nsaba mabegakaawo ngambuza mukama kiki ekigenda okujja myaka ngenda okulaba nga amaaso gange bagayisa mu bisenge by'emyaka 22-23 naye mu 24 nalabye ensi ng'eriko kizikiza esebo era ensi kye nategedde ensi tekyalinayo tayimu nnene bwe nava ku ekyo mba ndi mu kusaba nekanga banzije mu mubiri nga ndaba bankutte eno waliyo omusajja n'ono waliyo omusajja ankutte nga bawanvu kati nga tulinga abali ku planet emu nga tulaba earth planet earth nenga planet earth nga bansika ebigere bino babiwalula nga bwogamba nti omuntu uno abadde agudde wali tumukutte nenga mumuwalula bwaluzi kati tutuuka eno maaso ndaba ensi ng'ensi eri mu kuliibwa obuwuka buli metaliki ng'ensowera zirya wamu tezirya wonna zirya wamu naye nga zirya ku sipiidi ey'amaanyi kati ngenda okulaba nga banvunaana saakola kye nalina kukola bulungi wakitegeera omulimu guno gwoliko njogera nga sikyagenda ku media kwogera gamba wano wawumuliramu wano ng'okkakkanya olaba okoze nnyo esebo ngenda okulaba sebo ng'ensi eriibwa kati nga ndaba abasajja bano bankutte nga bandeese baŋŋamba olaba ensi kyeriko olaba ensi era abanyabo ne basebe essaawa zino ensi eri mu kwandagoinga certain process eno bweneggwayo ebulako katono ensi egenda taaninga amazzi gagende gali ebibuga town pa town amazzi era nalaba nga obutonde bugenda kulya bugenda twefuulira okwate omujaja ng'oyagala kuguteeka ku kyayi ate gukufuukira obutwa omujaja okwate ekisubi kye twanywanga kikufuukira obutwa kikulumya olubuto ensi egenda tabanguka etyo kati kankubulye taata sibbanga ddene mu abantu ekyeya mukiwulira oba temukiwulira twagenda era akaayi nga n'emmwanyi zikala ng'emmwanyi zikaze emmwanyi zikala abali e Masaka nabagamba enjala gyegenda okuva eyo eryoka egenda eyite wano mu Kampala Gayaza Road egende Kenya yeetooloole era mbabuulya bajja buli basebo enensi envuga gyeri mu kwevugamu yeeraliikiriza era mbegayiridde twongere okwennyika mu Mukama kubanga obwavu bugenda kweyongeramuko okusingako kati kubanga kati weebuli era abantu bakaaba obwavu naye bugenda kweyongera ojjukira statement gye nakola nenga nti gavumenti zigenda kukyukira abantu nga essuubiri zirina mu bantu si bwe kiri emisolo giwulira nasomyeko awo sinnabikakasa nga ndaba omwana agamba baagala kwongeza peyi oba mbu to 50% something like that neŋŋamba naye eyo gavumenti so akikola kubanga tuba ate kati abantu ba bulijjo ebyo tebafudde anti kati sente gwe ensi egenda kukyuka wetyo nga n'omujaja bufuuka butwa to the extent buli muntu yenna njagala agolokoka akitegeere nti ensi tekyalinawo budde bungi ensi egenda nakola obunnabbi buno taata ne ŋŋamba abantu ku mukutu ogumu ne mbagamba bannyabo ne bassebo nalabye ensi nga yeegatta ensi y'omwoyo nga yeegatta n'ensi y'omubiri tuli kimu era ne mbagamba nti tuli mu kusharinga same time kubanga ensi y'omwoyo edduka
Wangamba. Edduka. Yes. Kati naffe olwaleero mulamu bwa bulijjo njagala olabe time ekola etya. Kati bwe namala okukirangirira wayitawo ndowooza wiikisi 3 bannasayansi ne bavaayo. Nze nakiraba iro mu mwoyo. Bannasayansi ne bagamba ne bakola statement eno nti obudde bugenda kwanguwanga okukeera n'okuziba. Banyamu ne basawo ne bagamba essaawa z'olwo bagamba nti emunyeenye nnyingi mu bwengula zaayabika. Kati ebitundutundu byazo bitandise okuwandagala mu bitundu ebyenjawulo. Nnyingi emunyeenye. Era ne bagamba nti ensi y'omu ensi yaffe kwe tuli nti eyina ekintu kiyayingiramu simanya bagiyitaani nga kigenda kukoma mu myaka 35 235 bwekikoma nze ndaba 240 ng'ensi eriko ekizikiza ensi eriko ekizikiza naye ng'ekizikiza kikwatikako. Njagala ojjukira obutambi waffe twakola sebo kubanga abaana ennaku zino badde babusalamu ne bagatta current situation ne prophecy. Ebintu ebisinga bye tubadde twogerako tuli nabyo kati. Kituufu bye twayogerako tuli nabyo. Yes. Ekyo kyo nkakasa. Yes. Gwatakikakasa ddayo olabe ezi episode. Yes, ddayo olabe. So njagala abantu bano bategeere taata. Ensi yegasse bw'eti ey'omwoyo kati akuloga eddogo lidduuka nnyo. Oli ne bw'akulaamiriza era beera muliddala obutakosa muntu yenna kubanga ekigambo kyayogera kigenda kukwata mangu. Sajja oyogera naye gwe kale n'osala ekkubo akaba ne Sitaani talinda abyanguya kati. Ensi y'omwoyo edduka nti n'abasaba olwaleero okukoma ku mutima gwa Katonda kyangu kasitoba ng'otuukiridde ne Katonda wo. Omanyi nagamba abantu olumu ntero mba mpulidde kyenjala okwogera nabagamba nsiri musumba sirinamu ebyo 5 wendi saagala miggo gya bwereere naye nga ekikwewunyisa ne mbagamba nti mwagala temwagala mmanya mazima but lunotalo lwe tulimu olw'omulabe ne Katonda. It is a game of numbers. It is a battle of numbers. It is a battle of numbers. Ani anaasinga abantu. Ontegedde. Sitaani ali mu kulwana. Kati Sitaani mu kanisa ya Mukama. Ate naye aliramu ekkanisa. Kacyola Sitaani yakimanya nti Ronnie takyasobola kugenda mu kasiisira aba mu ssabo eri bazimba eri munda n'alireeta mu kyaki. Bwekitegeera amazima gali nti n'ensi gyekoma egenda mu maaso okuggyako nga gwe toyagala kulaba bulabe obanga weefudde atategeera olabira ddala ng'ebintu ebikolebwa tuli mu kaseera ka luvannyuma yaddala. Era kati ate obuzibu bwe tulina waliwo ensi Katonda z'ataddemu nga ze zirina okubeera obuddukiro eri ensi endala. Kyova olaba abasajja Abamerika ne baani abagagga essaawa z'olwayo bagula obuzinga gwe kittu kinoonyerezeeko abagagga bagula buzinga mu Afirika. Bateeka ssente ne bagula akafo bagula bibira n'abeereyo mu kibira amanyi ekijja. Waliwo ekijja ne wano e Uganda njagala mbabuulire era mbasaba tusabire eggwanga lino nnyo kubanga omulabe mu Africa okwonoonekera ddala kigenda kuva Uganda wano. Omulabe atuseetinze era ekyokubiri njagala bagamba mwatulabe nga tumakinga emugenda makinga ngenda nawo waliwo ebibuuzo bingi byayira obuuza ku makinga ogambye ekigenda okwonoona Africa kigenda va Uganda nesebo kitya musu tanso tukanga ekisooka nabagamba enjala egenda va wano Masaka eyite ku Gayaza Road nagiraba etambula paka Kenya ekwate East African gundi eno. Jukira mu East Africa mwe muli it is a food basket ya Africa n'ensi ezimu ebweru Uganda. Okitegedde tuliwo olwa bulimi naye ffe emmere erina kuva kufu. Kakati kino kyekiriwo abasajja kye bakoze enjala eri engineered enjala enejja eri engineered era kambabuli esobola okuba nga eri engineered kuva mu laboratory enjala
banga genda mu supermarket noonya ebikoleddwa mu supermarket luli twalina 50% ey'ebintu ebiri nakyo byojja wali n'oteeka mu supermarket kati tuyina 90 ey'ebintu ebikolerere mu supermarket ekituufu buli nsigo esimbibwa olina girima omulundi ogwo ey'akasooli ziri ezaffe tezikyadda waliwo awo eyaŋŋamba olwo simaane zi apple zino Apple. nga babunnyonnyola mbu osanga apple eriko kano eyali artificial niwe manyi abantu bamanyi bintu ebyo nange nali sibimanyi bw'amagi woogasanga galiko kano gaba makolerere gano gaba makolereremu naye nga mulimu n'olwa nakyo gano nakyo okimanyi nti waliwo enkoko ey'olunaku olumu abantu babikola bagikola kiro kumakya ne bagiteeka katale ebyo babikola kati olaba ettaka lino lifudde ligumba terigenda kuddamu kutuwa terigenda kuddamu kutuwa yes kati enjala eryoka erume mwana yinki agiwulire agiwulire kati ekibuzo kino kiba nti Muzumba tetusobola kubaako kye tukola ne tukomya bintu bino Mukama yaŋŋamba toliwo ebintu ebigenda okujja nga tusobola okubijjawo naye naŋŋamba ebintu bino ebinene tebigenda kuvaawo naye tulina kuyiga bwe tugenda kubitambulirawo kati abaatutegeeza ki ku bino ebitavaawo basically message kijja bw'omanya nti season gye tulimu yankuba gula boots kituufu gula boots gula raincoat gula umbrella weeteekereteekere kyogendamu Uganda waliwo kye mugenda okugendamu soon naye tetweteeseteese n'ekkanisa teyeteeseteese anti temugambye bantu kimala mwetuddeko nga tuwogedde mwami Sami anti gwe kenyini nyino ngambye bakulaga nti kyokoze tekimala tekinnaba kumala kyemukoze tekimala anti mukunge n'abalala bakole tukunga gw'otatuuse abalala batuukewo tukunga otuuka ne ku muntu n'omugamba n'akulaba nga gwe mufu alaba omutwe tekuli akulaba nga akayiringu ndaba ekisajja alaba kyasiriwalira ddala ati webaga nekironi kyaffe kino naye kati ekyewunyisa waliwo obusaakozi obw'abasumba eyo obwali bukuba bye twogera naye ssebo bageze babiraba bampita naye kati mbiraawo n'embirowooza kati ŋŋendeyo mwagala kunkola kiba omwana ng'oli yali yakuwalana ate n'akuyita wabaawo kyabala kituufu ne waba ayogera kyamazima yinza nga alabika waliwo ekikyamu so kankubulye taata twateekateeka okusabira eggwanga Mukama n'atulaga abantu bagenda kuba bangi tugenda kusaba era musanyufu ne tutandika ne tumaakinga okuva embeerero paka mu kibuga bwe twamaliriza nze bwe mba ngenza okukola omulimu bwe ngumala oba crusade bwe njivaayo leero ekiro wabaawo ajja neebaza Mukama atuma malayika nanneebaza ku luno teyanneebaza neŋŋamba oba teyasiimye oba twakoze eki neŋŋamba oba kiki twayongeddemu ekitaamusanyusiza akati kyeva ŋŋamba kiki Mukama nempulya munda yange nti Mukama yasiimye naye eddoboozi ne liŋŋamba nti olugendo lukyali luwanvu okwokusabira eggwanga kubanga omulaba alina kyateekeddeteekedde eggwanga era kamba amawulire ag'ennaku buli luguudo lwewammwe luliko emyoyo egiri wakati wa 7 ku 8 gyeteekeddeteekedde collectinga musaayi mu kaseera ke tugendamu ekirala ekkanisa egenda kuyita mu kiseera ekizibu kubanga amagezi gaagaana okudda mu kiseera ekituufu ekibi ekibadde kikozesebwa Katonda kigenda ekibi ekibadde kikozesebwa Mukama kigenda very soon amawulire galange kitalo ekkanisa egenda kukaaba Mukama yangamba nti ekkanisa egenda kuyita mu kintu kinene bataata baffe baafuna omukisa ogutereeza ebintu by'ekkanisa n'amateeka agagenda otufuga agatunyweza mu byapa by'eggwanga oli ajja vva eri agambe nti abalokole sikyabaagala ate nga temulina kyakkola kyekiseera kyetugendamu abantu tubadde tubagamba bannaye musome bayibuli ekiseera agambe bayibuli sizaagala omukyala yatuwanga bayibuli tusitwale ku crusade e Masaka yagenda okugula bayibuli Uganda House
bwe yatuukayo omusajja n'amugamba nti olwo abagula bayibuli ne bazisuula mu Lake Victoria tuleera ne tuleera kati oli bwakwatidde tuleera ne tuleera za bayibuli n'aziyiwa mu mazzi ate gwe okitegeera abantu baleme munyina olugezigezi abalokole muleekaana kati ate babuli bajja basebo abalokole mugenda kwejjusa nnyo kubanga ebiro byammwe ebiro by'okwetereza n'okweteekateeka temubikozesezza bulungi bataata baffe buli abadde asinkana omukulembeze abadde amuggyako ki kitu kidogo naye nga waliwo ensonga enkulu nanzika yes waliwo ensonga enkulu ze twalina okwogerako bannaye tutereze omanyi nti abalokole batutwalira mu kiwayi ky'abakatoliki n'abakristaayo ate nga ffe tetuli madiini ffe tuli nzikiriza tulina enjawulo nnene nnyo bye nasomawo lwakasibikakasa tino oba n'okuwandiisa gundi batutwalira mu zenigi yesebo naye nga ekyo it is okay bandi badde bakitereeza naye it is okay kale tuwandike babere nga batumanyi babere nga bakumanyi kubanga naffe tuli registered kati babere nga bakumanyi nyo lwaki batuwandiisa mu NGO anti batuwandiisa mu NGO nani non-profitable organization yes nani kubanga kino ekyaffe kye tuliko si kyakola sente ekyokubiri yes si kyakola sente ate olubiseera ebisinga tubaako ne charity gundi zaffe ze tukola n'abazungu okuteekamu sente ekyo kyonze sikinaako nnyo buzibu naye era mbagamba amakanisa gonna naye batubalira wamu bakristaayo batuteeka mu kiwayi kimu n'amateeka g'okugatta ffenna tuli awo naye abasajja abaisiraamu bali well organized ebyo munneewo obyogerako nga banyiiga kyokka bataata abafunye omukisa basumba baffe abakulu abo tebeetaaga genda mu paalamenti mugenda eryo n'agakkiriza kubanga mulina n'ennamba ye bamukubira dayirekiti abantu bano kankubulye taata tulina obuzibu n'ekkanisa tulina amakanisa nga babakabanjale nti ninga ffe tulina ennyonyi 5 n'omusumba alina ennyonyi bw'aba agenda aina walagako akanyonyi n'agenda kale bugagga tetubuganye naye tuyimire ne mugamba oba okayana byota abasumba kati n'ekikala kibage waliwo abasumba balina obunyonyi nga balina obunyonyi wane Uganda nawe nakigamba n'awakana nti ebiri wali tomanyi bumanya saagala kukayana naawe weebali omusajja alina ennyonyi 3 weebali nga alina emmotoka gy'avuga kuzaalina 2 zigula ennyonyi era abanga agiti alina emmotoka zazi omusajja yazze okuziika eyo waffe musumba wano enamba plate kweri kuliko amannya omanye ebitiibwa nze kankuli saagala ebyo bintuntu ebyo dokita gundi bya kisiru bikwongera okugira dokita wasomawa why omwoyo yatutikkira theology walaji bishop yazze nga bamugulira kubo nga monoka nti president ajja nga kali kalidika kayino baako nga ne mmotoka eziri mu gundi ye kati ne olaze wala nze nina omusumba gwe mmanyi olaba wano we tutudde tetusobola kutuulawo ne tubeerawo ng'abaana be ng'omwana we atudde wali abakuumi kamanyiro kabakanja babajjawo mwe mwena abajjawo temubasemberera tulina wano abasumba nga bakuumibwa SFC tobalabyeko ago nno maanyi katwamba nga mulina omuntu oyina oli ku level ng'osobola okusasula okuumibwa SFC kuma president sheza president osolera omutuukako wamumiitinga toyogera ku kanisa yogera ku baganda baffe abali mu kubonaabona mu byalo tulina ekkanisa omusumba namusinkana eyendeseeyo wansi omusumba nagamba omaliriza okwokyamanda nga n'endiga eyo kyamanda bambi nagamba nti netuuka okibbo ku sande oli n'aleeta lumonde n'amuteeka mu kibbo ate gwe mulina n'ewaka gwe mwafumbye n'omayiza nga omugabi oba n'omugabira embizzi nozitematina kubanga omulina ewaka ate nono aleze lumonde awaddeyo kuba gwalina era mukama nagamba nti singa nina omukisa nga nsobola okutuula nenkankanya eggulu nga nsaba nenoonya katonda abantu ne bansangawo ku kyaki katonda n'abakolera ebintu bigenda kukyuka naye nga yeetaagamu ki yeetaaga omugulira akataka ako ka $2 million
naye abatuuka ku mukulu bamugamba birala. Ate jjukira omukulu ye ali bize kati wakuwa time gy'oyogere gwe n'abalaba ne weeyogerako wekka. Ate abo bolaba batumanyi kubanga balina n'abakesi. Bino bye muwulira nti simanya gundi alya gundi akola atya byaddala tegundi alya. Yes, byaddala. Era kambabuli abali mu security babimanyi bamanyi amazima. Kati oyogena mubuulira njiri kyencha agenda loko kachi ng'akimanyi we yatwalayo gundi amanyi by'osaba nebye mwogera. Kituufu. Era kankubulire abantu bana abatulaba eri nze ntera okulaba abantu Africa na minister omuwe nakisinkana makage na katafuka miriri ye yala wansi nimugataata nze tongulumiza ebyo ndeka nzijidde ku boda tongulumiza amakake kanagati atudde kuyiika ne yiika niye afukamira yetowaza banyabwe basebo ekitiibwa ekyo Katonda kyakuwadde kikozese bulungi. Nze natandise campaign ku church tetulina era tetulina nnyo. Nina bagambye abantu ku church buli mwaka tulina okugula emizindaalo ebiri tugigabire kanisa egiri amplified. Twagende Jinja mu crusade nge kanisa emaze emyaka 14 eyina emitwalo gyali 12 oba 13 no gyali 7 emitwalo 7 nga gyerina gye balina omuteresi yagitereka wala nagitereka giri wazi wa kitanda banoonya muzindaalo guli amplified. Bayina abantu nga 3 bakozesa mumwa ekanisa ya busa. Eze kanisa ze tulina okugenda tuyambe nziyagala ndabeyo kanisa ngeri kimu tugambe nti kati tugenda Jinja ekanisa y'abalokole mu Uganda tuteeseza tugenda Jinja tugenda n'ebyobulamu tugenda n'ebyokusoma tugenda na bino ne lugenda tekijja kusoboka ekyo kyo musumba sikumalamu maanyi era salaga kumalamu tusabe Katonda naye ekyo kanga kumale muzikiriza tekijja kusoboka mu Uganda wano. Omanyi nyina mukwano gwange musajja mulokole ali gundi okwo akoza TikTok naye yakola research n'aleeta bamuyita Baraka Tulin yakola research n'aleeta registration z'amakanisa gano amakanisa company za muntu sekinoomu. Era oyogera kiri kye wayogedde nti era nze nange nina n'omulala gwe nalabye atandise oleeta omwana we awo manya anaatera okugenda alekere omwana bazimba empaya zaabwe. Ekyo kibi kyotakkiriziganya naye gwe muba mwawudde. Kati ekyo kyoyogerako musumba tekijja kusoboka mu Uganda nti abalokole beegasse mbu bakole kino wadde kyetwandiyagadde. Naye kankubuulire era ngamba Mukama gwe mpa ssente nkulage kye nsobola okukola. Kubanga nze mmanyi abasumba bali mu kustaavi nga twagenze Rakai crusade bwe twatuukayo natunuulira abantu twatwala stage n'amatala zino power can ezo ne zikuba ku kyalo ng'abantu balinga abalaba Yesu eyazze. Yesu atuuse mu kitundu ebyalo ne biggwayo. Ninge kanisa yeetaaga muzindaalo. Tusobola okubaako kye tukola ng'abasumba kubanga obwakabaka obunywedde buba n'abantu bangi. Anti kati abasobola okukola ekyo beba abali Katonda gwanagemu bali banoonya Katonda. Owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 bye banoonya baabifuna abamu. Kankubuulire abantu abasumba abali ku Katonda gye bali era nga bali ku bituufu gye bali be basinga obungi. Challenge eri emu wadde ennamba bagirina be basinga obungi
resources ate si be bazirina. Abalina resources be bana ate abatabiriiko bali ku byabwe. Gwe mubutuufu nobeera ng'oli musumba kyali kibi Mukama aba akubuleesinze ng'olina emmotoka 7 mu luggya naye ng'ate mu kyaki yo mulimu omusajja oba omulaba mu kadde munaku talina waasula n'omuzimbirayo karuumu kamu ne kigaana. So Mukama atuyambe. Lwakaba ngamba nti nawe kyewakola wali weeraga Kirwa ekyo ekyokuyita mu kibuga simaamu kuba bbandi byakweraga ebintu ebyo okutegeera kw'abantu. Nze kankubuulireko nze abantu baagala nnyo tukole bye baagala. Nze njagala nnyo Katonda kyayagala. Era kikulu nnyo okubuuza Mukama ekyokutambula ne tutambula banyabo ne bassebo ebigere ne bikutulika. Esapo lyaga sikwe murundi ogusoose sokuwulire sikwe murundi ogusoose sente z'omwani ziwaddemu abanaku sokuwulire ne be twali nabo naffe kennyini tetuli bulungi naye ne twefiriza ssente njagala ali yabeeremu amagezi akitegeere njagala gwalina endowooza ey'ekisiru okitegeere ebintu bibiri onyonyola ekisooka okutambula okwo kwali kwakweraga sene mwani ziwadde abanaku ekyokubiri simanyi naye mbu nebbaana gye mwakubisa fo kitekako ebyawandiikibwa bibirisinga obunene kwaliko kifaananyi kyo kyekisinga obunene so yo basically selling number 1 kati number 1 no kati kankubuuze kankubulye taata ebipande bye tulina ebibiri ku Lugayaza Road kuliko ekifaananyi kyange kuliko ekyawandiikibwa okitegeera Mukama ye yaŋŋamba nti njagala ebipande era empewo yajja n'ekyankala gy'ekitundu kyonna ekipande kye twali twakateekayo ekipya n'ekisuula tewali irala byagwa kyekyagwa ekiromba neebase nenduta ekirooto eddoboozi ne liŋŋamba kwata emitwalo 200 njagala ozzeewo ekipande kyange ye yaŋŋamba nteekeko ekifaananyi mwaba mulowooza nti tugenda kugendera ku magezi gammwe gwe manya nabagamba Katonda mwetegeerere nga gwe Katonda gw'olina okuba naye si wa musumba kubanga omusumba lwanaagwa naawe ojja kugwa abamu bagwa lw'abasumba gwe lokoka kubanga musumba si yagenda okugendera mu ggulu kiringanga maama bw'anaalokoka maama bw'alokoka abaana ate si be bagenda mu ggulu okitegeera nti buli omu obulokozi bubwo gwe nga gwe kwetereza ekirala njagala mbabuulire tulina online church twagobesa ebipande bibiri ekisooka ekyaffe ng'ekkanisa wali ku ground tekwali kifaananyi kyange aba online baateekako ekifaananyi okitegeera era ne bajja baaliko gwe weetegereze bwe twali tukumba amasati ge twali twambadde kuli Rise Church n'ebyawandiikibwa laki tekuli kifaananyi kyange njagala omuntu ono alina okutegeera okwa wansi agolokoke no mu nsi ey'omwoyo taata mu nsi ey'omwoyo njagala bane tukule mu mwoyo tuleme kubeera nga bato olaba Katonda omanyi lwaki Yesu yayingira mu kanisa n'asanga abali batundira byali byakito eggulu litulaga nti baali balokola abato like abetwalira mu bugundi buli kaseera musoma nsabirako gwenna bakuteeka emikono ginatera n'okumera ninga osobola okwetereeza ne Katonda n'akuwa ffe tuliwo nga ba instructors okitegeera kati Katonda obusente obwo twandibadde tuweddiza balokole ate nga gwe tosobola nakuwaayo yadde 10 abana baleekaana tesobola sente zimulumanga gundi tasobola yes kyekiseera tuddemu amagezi nze sikyayagala na muntu ampa amagezi nga yitagalina onyiize no sikunyiiga waliwo omuntu akunyiiza okitegeera waliwo omuntu akunyiiza kubanga olabye esaati ze twambadde white ne black tekuliko kifaananyi kya musumba Ronnie byonna bye tukola awulira n'amaloboozi ngenda ngamba kyekiseera ndeekaana n'eddoboozi lyaziba nimbagamba kyekiseera ekkanisa ezukuka waliwo ekijja tunuulira obutambi bwaffe nimbagamba tugolokoke sente nandiziguzeemu akamotoka yegwe wampa mmeka aw'amagezi nenjoga okimanyi kati Mukama yaŋŋamba afune security sibyogera Mukama yaŋŋamba afune security kubanga naakawona obwamba emirundi ena gwe wakawona ki Mukama ki ky'omukoledde ki ky'oteeka ku mmeeza bana bantu beefuula ab'amagezi ennyo bino ebyobulokole kambabuulire tusumba badokita tusumba baprofesa ng'ekimuleesa ayagala kumanya kino nange Mukama kiyampa nze nkubuulira singa najja mbulokole nga nanoona ssente singa nzirina kubanga abantu mbalina
nina abantu internationally nina abantu nisisobola kumudyeka kumujja mu sente ate nga waliwo abaagala numbers bazikozese bubi. Nze saagala kukola Katonda byagenda kumbuuza nkya binkubye embooko kubanga nze mmanyi nagenda Magombe mmanyi abaliyo n'abaali abalokole nze mbimanyi nina okwetereza obulokole bwange tovola basinnagwa waliwo yagala nkulaba ogenda ggwa gwe naawe ojja ggwa gwe yantandika okitegeera bana abantu befuula omanyi waliwo abalokola abolugezigezi olwo yankubira musumbaise bazwe olina obudde njagala kwogera naawe konze nina obudde oyagamba kima nina ebirooto nsooke nakyo oba ne mugamba nnyabo tonneyanjulidde okubye ku ssimu yange oli ku budde bwange nze omanyi nze sikumanyi nenga musumba olwo yankubira musumba olinako ya time onkubire nina ekirooto konze kyange si kikyo kyange kati abantu balina olugezigezi kati abo Katonda batunuulira mu ngeri nagala boono nakamatono ataddewo embeera olugezigezi atabala baagala obuweereza tubuvugire ku bo nze envuga obuweereza bwenvuga ku Katonda era bwangamba nti kino kati nakunyumiza omuwala yali ayenda akola atya Mukama nangamba oyo talinya katuuti yadde omuwala yali mukwano gwange nga mwagala nnyo namugaana era nanyiga nakwata ne uniform ya kwaya n'agenda nayo nagamba nze temumanyira ate nayomba ate twayiseewo akaseera nga bamuzaddemu n'omwana n'akomawo mu kkanisa ate wayiseewo akaseera bawe yafudde kati nagambye era agenda kujja agambye taata omwana ono waffe osegeera ninga yayina okwetereza yagwa kati yazaala n'omwana yafuna n'obulwadde kuva mu kkanisa Mukama agambye gye kibi mu gwe kijjeemu kyejjeemu ate gwonyiza ofunye entondo okitegeera Katonda nze kamba buli weefuna Katonda wema nina kyenkola ekibi aleetera ddala ekintu ekiri mu point eyo nanga ate niweetereze wano so ekyo akajanja mu mulokole weekolemu omulimu nga ggwe manya Katonda nga ggwe weetereze nga ggwe ebikyakusibye weebiri bikutunuulira otunuulidde abalala ng'obasalira omusango weetereze amina ekirala sebo nkyatwala twagenda ku Fidodido taata twasasula sente nnyingi twakola ebintu bingi sente mafuta biki ebintu byali bingi naye twakola ekintu ekyo Mukama yakituwa kituma kingo okuva Empereerwe paka mu kibuga yesebo godaba olugendo olwo lunene anoonya sappe alikolera kuva Mpereerwe paka mu kibuga wamataata anoonya sappe oyagala kweraga ogenda mutambula era ng'otambula lwaki sidda mu mmotoka n'empubira ku bantu utubeeremu amagezi ag'omwoyo obalaba abalokola abato senga lyali sappe wali ojja kufuna akamotoka ogire ng'obawuubira nga munnabyabufuzi nimbaga banne muli muti eyo Mukama yebaziwe tubalize mujje kufina nandifunye zino emmotoka ez'ababukedde eziriko screens ne bateekako nze nzekka okitegeera kati omuntu n'akatono ke mufunye olinga buli akamuluma mulokole yagaliza mulokole munno ayina ne poliisi zino ezao ku booda bebatutambulira okuuma abantu banje ne basebo nga tetunoonya ekitiibwa kyaffe katunoonya ekitiibwa kya Katonda nga twagala Kristo agulumizibwe bwe bukyanga ku makya mulokole n'osanga ekipande nga kuliko Arise Church Arise ng'okisanze wamwe tolowooza nti twejalabya waliwo mindset y'omuntu egenda okukyuka ng'alabya akagamba ako nti tuli mu biro bya kugolokoka nze nagamba Mukama gwe nfuna sente ngenda kukwata East Africa nditimba ebipande bya Yesu nangezaako kusaba abantu na mindset zaabwe tibanaye tugolokoke omwami yajja ku church taata ng'ekkanisa gy'asabiramu eri wano Uganda ate omusajja w'amagye ekkanisa y'amaanyi ali wano Uganda nenga omusumba w'ekkanisa yabagamba nti mutunde buli kimu kye muyina nze nina poloti muggulu nziweereze Mukama sente n'atuula awo ne mugaa taata oyinayo poloti nangamba ninayo 5 ku 10 nina waayo sente tono koze mmeka nasooka nentunda poloti yange emiliyoni 16 n'eziwaayo nenkwata akamotoka ke nalina nenkawaayo amaka nalina omukyala amaka nengatunda miliyoni 45 n'eziwaayo ezo baziwa musumba asindike mu aziweereza muggulu bagenda muggulu kati mulokole Uganda wano
abamu bannaye temufuuka ndingidi musumba zaasuna abamu ndingidi Jayagala wali abaana ababuwala bali so desperate to the extent nti musumba no sijja mwogerako alaba anyway nina ennaku muganda wange abantu beesiriwaliza ddala abantu balina okuyiga questioning olumu abasumba balaba bava ku mulamwa kati musumba yalina okubuuzibwa kyawandiikibwa tutunde ebyaffe no tekyetaaga na kubuuza otudde mu katebe oli agambye nti poloti mu ggulu wali ozirabyewa walabako ku babulooka abagamba nti obujulizi naga abo beziriwaza waliwo ekintu nga n'omwana omuto akiraba nti kino kidomola kale yadda kifaanananga ekikopo n'ekidomola ng'omwana omuto akiraba naye bamu balemeddeyo ekirungi busumba avuga emmotoka za bbeeyi kati kiringanga bano ab'ekisa ababuulira ekisa abaana ne bajjula nagenda emakerere nagenda emakerere nesanga omukyala atugoberera era ayagala nnyo unique media byaddala naŋŋamba akola mu library bane tukutumirako maama nkutumiddeko erinnya nalyerabira natugamba musumba bane sokola atula omukazi atubuukira mugamba bane oli otya bane tukugoberera ku unique media newa nemugamba ekyo kirungi ne mugamba twatandika fellowship mukama atugambye tutandika fellowship ku masomero abaana bano tubasomese kawuula kwetereza ne Katonda ebisiyaga bigenda okweyongera biki nti musumba nno munange ekiri wano okimanyi nti tulina ekkanisa ziringa 3 ziteeka mu transport ate nga bw'ogenda bakuwa ekyebiri muloke buli wogenda nga mu kkanisa nga bakuwa ssente amagezi gadde akutundawa abantu bangi batunde akwegulako afunamu abantu bangi batunde lindako transport bamubawa abawa transport motoka ejja n'abakuba amasimu amanyi bakujjukiza kale n'otuukayo ne musa n'ekyebiri era n'omuntu gw'oleese bakuwa ekyetaano okuleeta omuntu ate naye ne bamuwa naye n'aleeta kyovala abafaayo nnyo akutwale jangu osabireko ku kyakyafe obulundi gumu gw'ogenda bakukutte naye bannyabo ne basebo Katonda akuwa omukisa ogulaba kino kyolaba oba kituufu oba kikyamu omirundi ogusooka oba omulundi ogwokubiri Katonda akuwa omukisa olabe kyolimu nti kituufu oba kikituufu kubanga abamu bamaliriza bannyabo ne basebo bekkiriranyiza naga sina kyakukola kantule wano nze nina abantu bavudde mu makanisa ge tumanyi ag'amaanyi ne bajja ne bafuna ebyamagero ku kyaki n'aterera n'anywera mu kkanisa n'abamu ng'akyalindira tukyasaba tulindirira Mukama kubanga buli omu alina olunaku olw'okusumululwa tosobola kkaka lunaku lw'olina kuwona ne bwe nsaba ntya buli omu alina time ye naye kati oyo asasula ebiri mu butuufu gwe nga teweebuuza omusajja olaba omusumba kuwanika emikono mbaleeta omusumba atututte bambi Mukama baabano Mukama baabano munange baabano obalaba bonna mbaleese kumbe bakuwaayo laba abaana bo Mukama kyoyogeddemu manyize empuliriza funyemu point nti wetulokoka tetusiriwala busiriwala tolina kusiriwala to that extent waliwo ebintu ebimu nga teweetaaga nnyo spiritual gundi okubiraba nga n'omwana omuto akiraba nti ono bbi nira n'osigala ng'omwesaaba bannange si kirungi ekyo abantu beesiza abasumba to the extent bayibuli etugamba yateekawo ekikolimo kiramba eri oyo yeesiga omuntu musumba muntu bw'aba muntu ng'omwesiza 100% okolimiddwa okitegeera era nabagamba nanga ku kyaki bagamba buli kaseera mu abantu ku kyaki bagamba nsobola okuba nga nyimiridde leero enkyo nsobola okuba nga bitagaddemukko nsobola okutagala olwa ssente nsobola okutagala olw'enjala nyambadde omubiri ne Yesu enjala yamuluma ne mbagamba banjabo ne basebo nitandika okubeera nga nange ompisaamu eggaali Mukama musumba akyayimiridde Mukama akyayimiridde Mukama kyakulaga ajja kugamba aba akyanjagala ntereere ajja kugamba no mwegayiririre nina abantu abaneegayiridde kubanga bajja bali basebe bitutomera bingi nze mbabuulire bingi abasinga bakuba bukubi ate ebitutomera bingi ne kankubulire ne bano bannabbi b'obulimba balaba
mwoyo mutukuvu ayogera nabo ne bagaana. Kati waliwo omuntu bano Uganda eggulu lyogera naye kubanga ekizibu ekiriwo abantu mulowooza nti sitaani musiru. Awo mulowooza sitaani gwe tudiringa naye muganda wo tumusinga amagezi mugazi. nze omukyalo omu yaŋŋamba danga kati ffe kye mwerabira kiri kimusami nti mu mwoyo Pastor Roni yani olumu bagendayo bugenzi ne babalaga ne badda naye gwe tudiringa nayo yali mwoyo full time jali Monday to Monday mbogenda mu defeatinga tosobola. Kankubulye taata abantu bano njagala bakitegeere sitaani yabeeranga ng'asiikiriza entebe. Bayibuli emwogerako nti yalinga mu maaso g'entebe ya Katonda yasiikirizanga entebe ya Katonda. Ekitiibwa ekyavanga ku ntebe noono yakifunangako. Kati sitaani amanyi presence ya Katonda bw'ebeera yadde tabugimalayo. Kati ne mu kkanisa gw'osobola okwanika emikono ng'owuliranga Katonda kumbe presence eyo nfeekinge kubanga yali agimanyi amanyi weefaananamu wadde tagimalayo. Ekisamusumba lakata yanoyogera lwakataka bannange mpulira ekisama speak man of God. Kati nawe kumbe musumba yamanyi ekyama abo abatwalibwa lwa busente. Nze sente tezijja kuntwala kubanga Katonda andazeeko ate bitera okuba ennyo abasajja ba Katonda eba bibiri wezitaba ssente bakazi bwe kiri awo nakulose tava mu office banandoota bameka tava mu office taata ze office nagiggala tokyabyibeera era nabagamba muteekemu ebyuma waliwo watuula nga tokyabera bateekayo byuma era emmeeza bw'oba olaba vidiyo zaffe eri katuuti we nagiteeka omuwala ng'ajja bukyaki musomeswe bazibwe oli oteba naye mbadde mpita wali nendaba abaana nempulira ennaku njagala kuzaala nanga musumba zivaano nga zizadde of which ayeze zisobola busumba oboga mukama weewale kukulukusa gwe seba olaba mukisa dadda si kyengambi seba olaba mukisa kibale namalayo ŋŋambe sola busumba oyomba namutabukidde dda aliba olaba bwayite mbali seba oyita mbali omukyala ajja nemugamba maama oyagala mwana muwala alabika nnyo ebbeere tutuliti alipise mutima neŋŋamba bana empedde nno leero mpedde tuli mu kasenga abo mpita omwami oli ankuumako kamuyita nga mugamba anko wooli abiwulidde yali mabbali awo nali namugamba nti bwembeerayo angobeerewo nemugamba wooli nemugamba maama kanveeko mushotiko zijja tusabe nanzikiriza tewadda office yange sebo yanzikiririza mu office yange yakuwa permission yangu sina budde namugamba mutere obutebe mu church ga secretary mutere obutebe mu church awo ne bamugamba mumuleete ne musabirira awo n'akaaba amaziga naye nga nkubuulira teyadda okonna okusoomooza kunene goyinza okulabira eyo gwali mu kulaba naye nga omwana w'abandi bamuyiwako n'amata n'oganywa omulungi omwana ajja n'agamba ekigambo n'osuka n'otunula eno n'olowooza ku bya Katonda nogaya kasita tebandaba goloza nomaliza ng'ojja kwenenya bawulira bimeeza kugwa kumbe musumba ali mu kusabira mwana yingi oba owedde asobola n'okukwata akatambi awo n'agamba kati ogenda kumpasa oba tompasa ngenda kubita mbita andi sifa abali mu butaala obwa kamera waliwo yankyaza n'aŋŋamba nze musumba oli omuwala bw'ajja n'akatambi n'akateeka nze njagala ebyononese muwa platform nawe onkukubira nze Samya wonkukubira naye onteekayo nkukubira kama wange baŋŋambye wano olina gwe wafunisizza olubuto kiri kitya
naye amazima gali weega kino nkikugambira ku kamera oyogereze eri wenzuula nti tubiveemu muganda wange tosobola kumbaawo tuba twava wala era nja ne nga bannange olina kugenda ku lusozi kuneegayiririra Roni twava wala twatandika namulaba naye Roni tumusabire sitaani yamukubye biwende kidire eri mu linnya lya Yesu kidire omwaka ogujja ngenda kuwasa bali nabo bakiŋŋamba nti lwaki towasa naye naakajja myaka ebiri bawoza mpase nga mu maanyi okuwasa sijja nakuwasa mwaka gujja kisezo wadde otulimba sidimba nti olwaka pressure mwagala kunkozesa nsobi maama mu kifo ky'ennyaanya ntwale gubbiriŋŋanya wetegereza otwale ennyaanya ennyaanya ennaku zino bifaanagana byawukana katona kabyawula omala wakati ekizibu kiri kimu waliwo atusuubiza buli kaseera ngenda kuwasa tawasa kati nno abaana bangatta naye mbu bandoota mbu tubagiranga kawuula mwe abakozesa naye agaagaana era baŋŋamba nti tasobola kuwasa kati kyaki eyinza okuggwawo era ebyaddala ate n'ekirala nti tosobola kutambula ng'oli kinyonyi n'otambula n'ekinyonyi ekyanga temutabaganye ekituufu mwana oyo ali mu ndagaano ebyaddala ebya siri yes kati lwaki baba mukwataganya naawe lwaki oyagala tugaye toli mu ndagaano nga anti bo baloota bye baloota nze ate nze abiroota nze siriiyo ate ajaga siriiyo yamanyi buno obulokole bwomu gemazima era nze kankubulye nze ntambula buli kaseera bwenzira ewaka bwentuula wansi mu ntebe ndowoozaamu bandi benkoseza leero mukama nkozeki nga sikuwulira lakini weetereeza ekirala bannabyobulimba bangi buli woolaba ekkanisa nga musumba buli kaseera avaayo mukama bw'ati bwayogera mukama naŋŋamba bw'ati mukama nayogera bw'ati katonda ayina embeera ye naligisemuze akuliyetingawo tayimu ey'okumunoonyaako ey'obukalu teyeyogeza tayogera lwayogedde aba ayogedde gwe manyi kyoyogedde ekyo musumba omanyi nnyina kuno abalaba n'abamu bajja kunda naye mba mwetegedde mwetereeze omuntu ajja nakkubira essimu n'akulaga nti katonda asiiba naye nze golaba mubuuza n'omubuuza nti katonda nnyumye n'agamba sikati awo kakyuse tiyambala papa toyambala bulaaka nze boda gye nninnya yagiŋŋamba ningamba naye mukama talina budde bw'abalala abeera luli nali ŋŋenda n'aŋŋamba tutwala tipi kwata katambaala kakati oyo omulaba engeri gyakutunuulira waati kolawo oti boogeza katonda naye ejjukira buli lw'oyogeza katonda gw'oyogeza omumanyi mulokole ngoyo yaŋŋamba mu busungu Roni nkutuma ogenda oyogera eri abantu naye toyogera nga kyesigambye mu busungu nga ne waayogera wakankana kati gwe nalunga agenda n'agamba ekintu nzikolaba n'emmere gyendya soka ne muza naye mukama taata wange omulungi taata leero tuli eki naye bana mumanyidde katonda nze oyo dadi wange tuba naye wano omanyi nankuba akamba Jeremiah nangamba Sami agenda kukuba oluyi era Sami namulaba nti mwetegereza nti era nkasantuukawo amanyi nga kati wano vaawo nga muba mumukakanyiza nnyo golowoozo weereza katonda tayimu ey'okumunoonya era ebiseera ebisinga nze nsobola okubeera in good terms naye nga mpulira okubeerawo kati ennaku ezo Sande badde ennaku zino mbadde simuwulira nga mugamba taata kiki ekigenda mu maaso nga sikuwulira nakoze eki nenenya kati kumakya nzuukuka ntera okuneba kaleeti mbeera njogera n'abantu ab'ebweru biki kati nzuukuka nensirawo otulo nga tunuma omukono ne gujja ne gunkwata ku kisambi bwe gwankutteko ne mpulira munda yange nga baŋŋamba zuukuka ogenda oweereze akabonero kankakasizza nti waali teyayogedde bingi waali okitegeera naye buli wowulya omusumba
Olwana ayambala kana akantu. Mumanyi. Wakati nno kankubuli ngenda kunyumiza story eyokulwala kwa inalwala mwawo. Yanti ndaba size. No kati wano ndi fit. Era kye mugambye ndakwasa. Sebo. Wekozemu omulimu. Weyogerezeeyo. Aha. Wekozemu. Kati eno fe watulekayo. Weyogerezeeni. Kakati. Abantu nno bagenda kuyomba tusese nnyo mu video. Ateka tusese. By the way waliwo yali aleta akajanja. Tukaabe. Ma. Nikaba muko tulaba. Simanyi kaaba. Simanyi kukaaba goge mazima. Omuntu ngoyo omuleseewa. Aliwa. Ayagala okaabeemu. Tagenda kunfuna. Twakaaba dda. Twakowa. Nga nalabika n'akaana bambi akasaba obuyambi. Abantu bakatandiza bakagamba busimanya ng'ayogera musanyufu. Omwana abadde mu bulumi for 20 plus years. Anti olaba abantu bano balaba. Bo bafa kucha ye family ye. Kugambye mugenda okuziika ng'oli yazze kulambula. Bankwasize nakabavuma akaana. Boli yazze kulambula oli naagira. Kati abantu abagezi beetaaga amagezi ag'omwoyo. Abantu bakooye omanyi kye kigenda okutuleetera ebizibu nga Uganda ti abantu bakooyedde mu kaseera bwe talina kukoowa tebakyalinamu kaabuntu tebakyalinamu yadde kaabuntu era abantu beejaga beewera oli yaga nze ngenda kuwaayo omubiri gwange nze nalayira aba abaana bange nayo nabazaala buzaazi balibeerawo nange neetakuliranga taata yandeka okitegeera kati abantu beewaddeyo mwana agamba nze okubeerawo emyaka 25 mbeerawo 3 nga ndi musanyufu obadde okyaŋŋamba nti walwalamu okulwala kwange nava mu crusade enansana gye natandikira nefuna obuzibu naye okulwala kwange completely omusajja oyo yaweereza omusambwa nga guliko eri gulina amannya 2 naye ng'erimu ku linnya era we nategeerera ng'erimu ku linnya liriko erinnya lyono era we nategeera nti nti bano abasajja abanabbi b'obulimba bwe babawa amaanyi magombe bakuwa omusambwa gugenda okukoleramu gwe mu ssaawa y'ebyamagero omusambwa ogwo gumwambala n'abanga ye taliiwo ne gukola bwe gumala okukola ne guvaawo n'abagamba mukama mulungi mukama munene okitegeera era erinnya eryo bwe litaba ku kkanisa liri ku ye bwe litaba ku ye liri ku sekulitale okitegeere taata liri ku sekulitale nti bayina endagaano nasinkana omukyala bambi akwagala nnyo bayina yampa ne gaadi nkole kati nze ampaddi kwemweno nakagivugamu n'emirundi emeka nino sina budde bwaka jimpe ojagala kalungi kampe lori jeri jakatwala di oja katwala di nkanone lori jodaddi Kristo genda di ewo mukulu ono wali gwe ngamba wetulaga wali gayaza nka akoko nkafune nkajjeyo naye kankusabira mwe bagamba omulalu wakuweera wo kwatira omulalu kankusabire nyabo omukulu ono ayagala kukola physics kati tetugenda okukola kikino mpaako ajja kuwaakako agenda kuwaakako akwagala nnyo olaba wakyusizza no akwagala nnyo in fact anyway so badde oŋŋamba nakyo kankigaziyeemu katono abantu baba n'ebintu ebibambala era woba oyogera ne omuntu asabirayo obeera toyogera na Sami oyogera n'ekintu ekyo ono kyalina kyobola omuntu ava ewuwo ng'abadde ategeera ebintu n'agenda eri n'oddamu okwogera naye after some time ng'olabira ddala ate bye wali omusomesa tabirina wolaba bino bikujja ne bikugamba ki bidwa kiri kyobadde onnyonnyola nti wegijja ebiri kuliko erinnya lyoli kati nzuukuka mu buliri twavudde nansana nzuukuka mu buliri kumakya
ngenda okulaba omukyala yali anyimiriddemu eno n'eno nga antunuulidde nga bwe weebase buuti kati ozuukuka ng'omukyala ebigere ekimu kiri eno ekimu kiri eno nga yeebambye naye ng'omukyala amaaso ge alinga ge bakutte ettaka eryakadongo ne baliteeka ku maaso talina munye ng'ettaka ewali amaaso kati nga waliwo omukono guli mu bbanga live nga gumukutte embulago naye saamanya saawulya ddoboozi nga likubuuza naye nasanga guli mu ansalinga eddoboozi erikubuuza nti ani akutumye nga bonoga nti gundi namusanze agamba neeyanziza kati n'omanya nti waliwo amuwadde okitegera nga tobaddeewo naye owulidde yeeyanza yes oba nsonyiwa olwo kyeyeetonda gundi namusanze yeetonda like alina kyeyakoze kati musanga ngendo zukkanga kyo bwogera bwe buti nga wala muddugavu nnyo ninga amaaso gali bwe kati ninga gakyuka bwe gati nga bwe gati nga gakyuka bwe gati kati bagukutte bwe bati mbulago gukutte omukono guli wano bwe guti ng'omukono munene kakati nga ugamba gundi yantumye mbo eri nga yantumye atugambye eddoboozi lino tulisirise mumanyi agambye eddoboozi lino tulisirise kakati bwe yagira ne bakunyweza nnyo ne gutulika omukono ne gubula nentya nensaba bwe nasaba kino kyekyabaawo ntandika okuwulira nga sisitemu yange etandika okukyankalanira ddala nga mpulira sisitemu naye nga mpulira omuliro gunkuba okuva munda nga alinga atudde ku muliro nga gufuluma omuliro kati enkeera ndoota nzuukuka nzirawo tekawo omutwe ndoota ekirooto ku makyera nga ndaba ensi nga bweri kati nga ndaba omusambwa gwava omulundi gumumbira vu ne guyimirira mu bbanga otera okulaba firimu za gundi science nafuluma ekintu ngaava mu poto kati ne gufuluma ne guyimirira kati ngenda okulaba mu Africa nga mwe muli layini mulimu layini egabanyaamu ensi kati nga guyimiridde wakati mu layini bwe guti nga bolaba kana akatebe layini eno nga guyimiridde wakati nga gukozebwa guti ekigere kimu kiri wansi ekirala kiri waggulu ekiti ne gugamba ng'ono ono gwe nalabijjo owakano yes nagamba ne gugamba mmwe nga gulekana kunsi mmwe saabagamba eddoboozi lino mulisirise nabagamba eddoboozi lino mulisirise netumazeeko emirembe nga munyivu nnyo kati kyewunyisa kyekino akaseera katono bwe yayogera amabwa ngakwata mu bulago nga bwe nnywa caayi oba bwe nywa amazzi mpulira ekkubo oba nga ye nga mpulira ekkubo nga bwonoga nti akakubo nasemya akakubo nga mabwa natuka ekyaya ne gakwata amabwa ne gakwata ne gakala nga bw'onywa amazzi ebikera kampa bikkirira obiwulira ebikala kampa ninga biva eno mu kamwa kakati kino ekyewunyisa kyekino taata byaliwo mu buliwo live tokyaliirako ddala emmere nga tulina kulinda kati neewola nga nina kunywa nga sirya mugana wange kyankomyayo katanfe ebyaddala era mu biseera ebyo Katonda n'asindika message eri abantu okwetolola mu nsi era nafunako abantu okuva mu nsi ez'enjawulo nga bagamba Mukama atugambye tukusabire naye nga tebamanyi kyempitamu kubanga nasooka ne mmala emyezi 2 nga sigenda ku kyaki nentandika omanyi okogga nenkogga nga ndaba naye nga sirina ki nenkogga nga bwogaa nti omuntu bamukenenula kati kankusese ngenda ku mukutu ogumu nagendako ku mukutu nga byakatandika bwe natuka ku mukutu ogumu ninda bajje ku hoteli emu we twali tukolera kati kyebanga akangenda wali wabwetu fune wendyako ekyemisana nfuneeko akokulya olubuto lwenjala ennuma enjala yatuuka ngaekisange ennuma nnyo kati bwe nayingira mba nakatuula abasajja babiri bambadde jiini mbajjukira ne bayingira nga abantu tebabalaba nga nze abalaba nzekka babatumye bafollowinga obulamu bwange buli butya baagala kunzijjawo ne bayingira ne babulira mu hoteli restaurant nga tewali abalaba ntudde live sebase ne bava eri nga boogera nga mbawulira ne bayingira ne batuuka awo ne bantunulako babiri nga bambadde engoye zifaanagana jiini ne babulira mu restaurant nze naddamu okulaba nga sayizi sigitegeera kati naawe wandaba era nenkukubira essimu kati Katonda kyeyakola kyekino n'akwata omuntu omu yali Australia n'amugamba omwana wange omulaba yeetaaga buyambi yimirira naye nampeereza nga buli wiiki $10,000
ng'alina gwagiweereza agenda n'azijjayo ne bangulira ebibala ne bangulira amata bwe nawona kyewunyisa kye kino kugamba buli mulokole gwe tozanyiranga ku muweereza wa Mukama nga bya ddala bwe nawona essimu n'alijjako oli nije buli eno simanyi nije buli eno obugwe gwaggwa bwe yamala akalimu nzijukira sente ziyasembayo okumpeereza zaali 7,000 n'agenda ate nga yalina sente Mukama yamugamba genda munoonye weebale kukiŋŋamba others nasuuka ne ŋŋamba musajja wange buli omu kati abamu musajja yakola ki waliwo yaŋŋamba nti butwa ati nate naye nsooka nti obutwa ng'ate nabuli awo ne bantwalako mu ddwaliro bancekinze naye nga babuuza gundi ene bbugumu lino natuukanga ekiseera nga nsula ku ttooyi ewaka shawa njitaddeko paka ku makya nateekanga amazzi wulira muganda nateekanga amazzi mu firiji ne gakwata ice olw'ebbugumu nakwatanga amazzi ne gakwata ice nengeeyira ice nga bwe muteeka kuno simuwulira kyolina omumanya muganda wange nakomayo naye nga abalala bakulaba nzijukira nagendako ku kyaki nga nyambadde empale waliwo yampeereza empale yampeereza engoye kuva mu Amerika eyo kati nali nyambadde nako akanyambala zaali tezintuuka nga ngenda zigaba kati zaatuuka ne zintuuka nengamba oba yaziweereza lwa nsonga eno luli zaali ntono luli zaali ntono kati nga fiitingi nenjambala sinze yalina akabina akakomene nga katekakyali nga tekuli yadde kati ndaba omwana akuba jazz ku kyaki yantunulako nali ngenda kuweereza kasina maani nga mbeerawo ne mbagamba naye Mukama yebazibwe nga njogera ekyo ekigambo n'ensirika kati ne mbagamba ngenda weereza leero ku kyaki tulina abasumba 4 ne bagamba leero ngenda weereza ne bayibira naye nga abantu batunulira bakutte kutaba naye nga naye abantu babadde bagenda yonnanga omusajja aladde ate nno weewunya ebiseera ebyebizibu ekkanisa neekubangako bakulabe waliwo abajja okukakasa omusajja kantu kamutwala era kano nga tukuba obwama kakyako kayanguye agwawo olwabwomi ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.